Mukyala Kayondo afudde, maama wa Ssuuna Ben maziga meerere ogenda kubanga obifuna mu maaso awo, era nga ne muwala wa Chairman Nyanzi akumbye kw'erima agamba abo bonna abawamba taata we munnange y'essaawa bamubaddize nabyo ogenda kubanga obifuna mu maaso awo. Ebya Bobi Wine tebinnaba kuggwa. Eddie Kenzo, Gravity Omusujju, Alien Skin bannange beekoze obusolosolo nabo ogenda kubanga obeerabirako mu maaso awo. Namukasa bye yayogedde munnange ku Dr. Jose Chameleone bimukayidde era nga mulina maaso awo nga yeewozaako pengepenge naye akuleetedde obujulizi obusemberayo ddala obwa Dr. Jose Chameleone wamu ne mutabani we Abba Makasi. Mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange, kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe. Mbasaba video eno mugimpe like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell emesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabirako mmwe mwenna abalwadde abakosefukosefu tinsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka, oyagala kufuna butuuze bweru, business nga tezitambula bulungi, oli Uganda oba oli bweru naye mukwano ng'emirimu gyo tegitambula bulungi, mukubireko agenda kubanga ate akusomera edduwa. Munnange sigenda kukuyisa era nga nkutandise n'amawulire ga nnaku nnyo eri munnamasaka munnange ow'ebinyanyanyaanya Ssuuna Ben. Munnange olunaku olwaliro olukeeredde awo nga maama we omukyala Kayondo omu yekka ge tubadde tuyina ng'ate Omukama amuyise. Ssuuna Ben ono bannange enkula gye baakulamu ewaabwe kuba nze mmanyiyo bulungi nnyo, amazima gali nti ono omukyala akaseera kabadde atuuse okweyagaliramu kubanga bano abantu enkula gye baakulamu kisa kya Mukama. Abantu tuva wala naye bambi wabadde atuuse okweyagala ate Omukama wamuyitidde. Naye nga katusabe famire yonna agigumye naddala Ssuuna Ben baaba ye kubanga babadde balya kamu nga bamukwano nga bajjawo maama n'omwana babadde balina guli omukwano ogw'omunda ennyo. Kale katusabe munnange olunaku lw'ejjo abantu b'ejjo baguddemu bafunye ekikangabwa oluvannyuma lw'okusanga jjajja Ichuli ng'ali ku live ng'atunda makanzu naye nga baswiti ate si yeye omusajja yafa. Abantu bagambye baatulimba tebaziika jjajja Ichuli gy'ali yeekwese bannange eyo apu lwakuba njirabidde nga bye bagiyita, oli agikozesa n'akufeera n'akubba kyonna kyonna ky'aba ayagala singa aba akozesezza ekyo ekifaananyi ky'omuntu gw'abeera akutagetingiddemu. Oba muwoozi ategeera ebyekkanzu, ategeera biki muwoozi eki giraasi ya wayini naye mumanyiira nno mwagala mumanyiira jeno sebo jeno muwoozi ewo kakande musiraamu mugulire ekkanzu big eye sebo azibandi matiriyo sebo eno yekufuula azibandi matiriyo eno big eye gula ekkanzu sebo Badimani Musuuza jinguleke empala neggwe fikiravu Martin Beta Dennis Wakenzo mujinguleko kigwe kabako oli eryo nangira byale misikini soko ogule ekkanzu kabako bale misikini tebambala ngoye nawe obalaba. Awo nno wetutuuse bantu bange bantu badde bagambye bannange ono omuntu yafa oba mulamu. Munnange abaana ennaku zino kyolina omanya buli kadde tekinologiya ye yeeyongera bweyongezi. Oli just akwata kifaananyi ekyo balina nga bye bamukolaawo asobola okubba ebintu bye byonna kyova olaba abantu bagenda kutubbisa nnyo naye nga bambi si ffe ng'oli yapanze kifaananyi ekyo ye n'akikozesa by'ayagala. Kati oli yazze ku life nga yeefudde jjajja Ichuli kumbe si yeye musajja wattu. Kale bwe tweyongerayo n'omuvubuka ono gw'olaba mwerabidde ye Juma wa Bobby emanya g'akozesa ku social media oluvannyuma lw'okuvayo n'ayogera ebigambo ebikawuufu ng'agamba nti w'osanga owa NRM mutuge kubanga bo balina ebitisa ng'emmundu n'ebintu ebirala. Munnange n'olunaku lw'ejjo poliisi bwetu yasazeewo n'emulondoola era nga yasuze mabega wa mitayimbwa. So bannange ba sweetheart tubeere beegendereza ku bigambo bye twogera oyinza okuba nga obyogerera oluvannyuma lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'eggwanga okutowa
yawa order eri gavumenti ya Tibuhaburwa ne mutamivu munne okubategeeza nti babawadde essaawa 48 babeere nga bayimbula abasibe baffe abakwatibwa bonna ba political prisoners nga muli ne Dr. Kizza Besigye. Fenno naffe kati tusazeewo tuwadde eno gavumenti just 24 hours nga ne kati tezikyawera bwemba nga temutadde bakyali baffe nga Kyamani Nyanzi tebatadde Bobi Wine Bamachete baani bonna abakyali kukomera ba Besigye. Tugenda naffe buli oweni ali muholi buli ajiwagira kati sawa ya action drone ku Jambia buli weni ali mu omusanga yakomutwe buli womusanga tewakyali kuzanya kati naffe tukoye jogo tulabeje kanagwera. No time to rest, time for action. This is a protest vote tuizana obutakagendamu. Bw'atyo omuvubuka oyo gw'olaba yasuze mabega wa Mitayimbwa oluvannyuma lw'okuvaayo n'ayogera ebigambo ebinene kuba yagambye nti bw'osangira omuntu wa NRM musaleko bulago ago wali bannange social media eno nnungi naye ate mbi singa obeera ogikozesezza bubi. Kati oyo yasuze mabega wa Mitayimbwa ekisookera ddala kye bagenda osooka omuvunaana ebyambalo ebyo by'olaba ayambadde ebyo jjukira baagaye buli muntu yenna eyayambala ebyambalo ebyo eno wiiki tegenda kugwako nga tali mabega wa Mitayimbwa. Era nga mu kiseera kyekimu muwala wa Chairman Nyanzi olunaku lw'ejjo munange yasiibye akaaba ng'agamba munange muntu we taata waffe yonna gye mwamutadde. Jjukira y'omu ku be banenya okuvaayo n'akozesa abaana abo n'abayimbisa ennyimba ez'eggwanga ate nga bambadde ebyambalo ebyo byo nga byo poliisi byetakkiriziganya nabyo. Kati omwana olunaku lw'ejjo yasiibya ali mulala nnyo ne kale katusuubire nti omulanga gwe yakubye banaaguwulira ne bamuddiza taata we. Munnange bwe tweyongerayo ewana Mukasa Jane ono nno mulina maaso awo ng'ebigambo byayogedde ku Dr. Jose Chameleone bimufuukidde akabasa. Omwana yavuddeyo n'atema omugambo mbu yatabuze ne mukama we kumbe ebintu bya bulimba. Kati nno munnange mulina maaso wano nga bigambo byayogedde buno obudde ali mu kubirya abiddamu niwawayira kuba Namukasa tayagala kusemba nakyo yeekazizza ssebo akatambi nkayina kati mbadde nga makiriwo ekiti story gye nakoze my sources bankubidde essimu kuva mu America. So nze nga munnamawulire ne bweba kooti I have a right to protect my sources. Story nagifunye mu America. Essimu gye yavudde. So I have a right to protect my sources. And another thing, nze sirwanisangako Chameleone. Kye kisinze n'okunzijjayo nga munsalako ebigambo. Why would I fight someone gwe twakula nga tumuwulira? Temuteekawo mbeera ya kisiru. Nze nakula njagala Chameleone. Mama Roda, upendi acha. Nga twagala ennyimba za Chameleone, even up to now, I'm a big fan of Dr. Jose Chameleone. So temuteekawo that hatred, nti Chameleone agenda tuukakomeo mu Uganda nga sikyasobola genda mulaba, oba mukubira essimu. Temuteekawo kintu ekyo tekiriyo. Teki-existing as Chameleone simulinaako buzibu. Story gye nakola nagijja mu America. As simple as that. Tusabe Mukama, buli kimu akitereeze. Ebirala sirina bingi bengenda kwogeraku ekyo kintu because bwe nayogera ebingi nizo maliriza ate nga njogedde ebirala. Bw'atyo Namukasa Jane bw'avuddeyo ate okwennyonnyolako lwakuba maama bamugambye yeegendereze ajja kwagala like okufuna viewers ate zimuzaalira akabasa. Kati nno ebya Dr. Jose Chameleone abitadde ku bbali ate n'abakira TV presenter eyavuddeyo n'amunenyaako olw'ebigambo byavuddeyo n'ayogera ebitaabadde bituufu ku Dr. Jose Chameleone kyatamuvumye. Manyi muvumi musenze buzina Mukasa ono kale sokolaba akatambi kano ng'atwala TV presenter munne ate tusobola okweyongerayo video bankolera video kongo okolera ni video gwatunulanga ebyawongo nze gwe kandi sinkubulire batuteeke ku bato y'ebigambo ate eky'omukisa omulungi ffenna tetulina bigambo biwemula because nze omuntu kasatandika okuwemula abansinzi twevuba ebituli ku mubiri bwe tuti kuba kutunulira obutunulizi bwoti ebyokuvuma bimba waneeno bimbeera wano ate bwona ngenda enjo nja kuleeta olibbaawo w'omwana makanika ozanira kyesimanyi wabula gwe kankuveeko
Yasi ndi wano ndi mukwetegeza abantu bagenda kumpayiriza. Omanyi edit zisuse. Bwatyo munange Alian Skin avudde n'abagamba nti mumwena abagenda okukola bu edit abagenda okusala mu video tontima bimukendeeze temukola nnyo ka edit akayitiridde naye era nga mu kiseera kye kimu ne president w'abayimbi omwami Eddie Kenzo Musuuza naye munange yaguze table era enkya agenda kubeerayo awo ku Cricket Oval naye munange ye Gravity omutujja aganye ogula table agambye butalina seeti tugamba omwana w'omuliongo w'eggulu ono kiki sitole kyabadde kimunange gye bisembedde ng'aganidde ddala Alian Skin twagala tukolera okolezi drop kuteekayo ng'owomaze omuyimbi okuyingira kyebiri omukulu Edirisa Kenzo president wa federation mubawo n'emmeeza Sibongoze emmeeza nga tefunagenda wala kubanga kati awulayo omugula biti sisirina sente ninawo ogenda tuwaki kyetunalabirako mpaka ng'ofunye mpolampola okusinga kyekikalu totuwa omuliongo okulyanga mumpola tukuwale tuweyo ekikalu lekewo omusingo ndabalekera buutu tulekere silva olaba ensowa zijjeemu nozitereka aya respect bameni kiba kiri kati nze nabadde host leero lwakuba tuseekamu nenge ensonga ebadde serious the matter went better and more better than here is 21st the matter will be better in a better way kaino nzungu temulumanyi mmwe kati anti naye njogere temunyumiddwa ate nga kinyogere mu luzungu mu Luganda kiba kinyuma kyogere mu Luganda badde ngambye ekiruli mu luzungu siba kiri nanga respect mwana olunaku lwankya ennaku z'omwezi nga 21 tufina tugenda kubeeraawo ku Cricket Oval naye munange Kenzo ye yaguze table era nga president alaga ekifaananyi abantu be baatwala abayimbi naye Ssebo Gravity yaganye yagambye mbu yeeta alina ssente naye omwana ono katumuyite mukono gaamu tumuyite mukoma mazima nga ssente za table Gravity ziyinza okubula ennaku zino ng'obadde okikuba kale bwe tweyongerayo munaye ku nsonga za Dr. Jose Chameleone maaso awo nina pengepenge ng'ate yaatabuse bubi nnyo oluvannyuma lwa Dr. Jose Chameleone okuvayo n'akola akatambi n'atutegeeza ng'ate bwe bagenda okumulongoosa mu kiseera kye kimu omwana we yennyini gwe yeezaalira Abba Makasi n'avaayo n'amulumiriza gwe omuntu ensi gwemanyi nti nno oliko esisoleza akalamagi ate omwana addemu akyongere mu bwongezi nti wayogera mukasuka ku balukoni kikuwongerako ekyo katono omuwagizi wakadde akwagala ku mutima nga lyakuwakalira mutewatta musajja ate omwana wajja n'agamba mbu wali omukasuse ku balukoni agenda kuŋŋamba ky'omuwagizi kutyoko n'omuwagizi bamupama mu mutwe because this is a kid who's saying tata yali agenda kunkasuka ku balukoni akyogeredde mu nnyumba ya zaawedde omukazi abasuza awo nonawo waliwo weakness ate y'amaanyi dabe we wadda naye nze nga nze omusajja omugezi ngatta nti waki mukola statement eyo oyagala kuzeera mwana mawulire adde mu bya blogging adde ku YouTube era ddawa abanayogera abanamwogerako era abalumbe bafulufiga abalumbe mbwa training omwana because mulina ekirwadde ekyo nakyogerako ne mbagamba nti anytime any uping erina ekintu obanga ebleeding erina omuntu gweri mu kulwanira Chameleone ayagala nnyo okukolera wa mawulire ale Chameleone manye ensonga kigundi eyo statement ezze Chameleone mwana olina statement gy'ogoba waliwo video ya Chameleone yagenze viral yavudde ewa Senga Acid ku TikTok. Senga Acid yakyazizza omuwala manya guy eyagedde seri ne Chameleone eyagera story ya Chameleone okubba sente simanyiza omusajja nga we yatunda Judith Heard. Story eba mwagirali story yo video yagenze nnyo viral eraga Chameleone nti yabba sente z'abasajja simanyi bali bamutadde ku simanyi babiri beita simanyi bani nga Chameleone yagenze obbatu utwala Judith Heard mbwa amutunde. Se video yagenze nnyo viral ya Senga Acid. Kati Chameleone mbu yatudde n'agamba kyekiyinza okuba video mbu mutabani wange kuba yali ayingidde media kamuzeemu. Kati nga akwata mwana amupalawuda nti gamba kino ne kino kireke mu video kibeere nga kibikka. That wasn't enough era nga addamu.
ng'agamba nti alwadde kati agenda kukola simanyi pancreas operation mbadde mbamulotinga simanyi bamuoperating pancreas operation my food koza buganda ng'ensi efaayo star nti egenda kufaayo nnyo nga wolowooza mwana kamiri sigwoti walingedda mwana byokola bya kifote nnyo kati gojjeyo kamera weekwata embolage n'erinnya ku tv mu nzuuno ndi mu ddwaliro nzuuno kati bagenda kukolako operation bagenda naye nga tebannakolako operation ekyakusindika mu America kyali ki awo nno we tuli bantu bange bunange eby'okumulongoosa operation biyinza okuba ebitaliiyo biyinza okuba ebyobulimba ne bannange naye nga omwana we y'omu ku bantu abamulumiriza mulimba era omwana yagambye obanga oli mulwadde nga bagenda kulongoosa weeraliikiridde operation ofuna otya amaanyi agagenda ku TikTok live nga n'abaana tosoose kubategeezaako bannange abba makasiye abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaze enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. bwe tweyongerayo n'omukyala Jennifer Fulufiga Nakanguubi ono nno muyina maaso awo nga talina kirungi kyonna kyayogera Fandi Narweyiso era yagambye nti okugenda ewuwe simanyi oba okumusabiza ekintu kyonna mbw'atiisika agera n'asabamu Katonda era kimanyi Katonda ye muyinza w'ebintu byonna omunnange bingi byayogedde nze sigenda kubanga nziramu bintu by'abakulu apaana wabula akatambize nkayina mu maaso wano ye Fulufiga yennyini ng'abeeyogera ndowooza munnange omusaala gwaluddewo okujjayo ensonga lwaki asazeewo oba naayogera okunoonya Narweyiso nnoonya Katonda Narweyiso alinga Yesu w'oku nsi Narweyiso omunoonya alina abayambi balooda bonna ba Viki balinga ba Yesu balinga Nabbi Muhammad eyo ensi bweri eyo ensi owulidde kye tuyitamu okiwulira bwe batyo batuvuma n'otuga nga tosobola nakwegatta na bbaawo nga apartheid teriyo nga n'omutula mu maaso omutya okitegedde njagala bakwongere bakuvume njagala bakuvume onyiige mukendeze eddembe mujja kukendeza eddembe mutege naffe mujja tutuwa value mujja tega kye tuyitamu era kigenda okunegatisa ku nsereko kubanga amanyi kye tuyitamu bujja kuca ku makya mpite conference ngende negatte ku nsereko nze Nakanguubi nabeetamwa nefuna accident nekwesero gende nakasero ngasindika gende nakasero ntankole ki accident nafuna accident nga ngenda mu bintu bya muwozi enakiruli motoka nevulungulya ekikandwa gende nakasero singa ba amu tebaliwo singa siri mufu amu yalina bweru wa ggwanga ne bujingo singa tebaliwo singa siri mufu mumanyi obulumi bwe tubayinako mmwe bantu mmwe Secretariat yaffe eringa awali emirambo emyerere mukolewo amalaalo Lumumba yali awo nga buli muntu amusembeza buli muntu amulabanga omuntu Lumumba yakola Bobi Wine essaawa ya leero Kawempe NRM ebadde 95% okuwangula Kawempe eyo kadi mbadde mugimaze singa mukuba kadi eyo bw'atyo munnange Jennifer Fulufiga bw'alabise era ye musanyufu nnyo byansuso eri abantu bonna abavuddeyo ne bavuma Afande Narweyiso kale wetulize sigenda kubanga mbiyingiramu nnyo naye kyowulidde mu katambi Fulufiga kyayogedde kyoba otwala mbuyeka bannange Fulufiga wanyiiga omanyi naye anyiiga bubi nnyo n'ebyama byonna abijjayo kale bwe tweyongerayo munnange kuba ebyambalo abayambala uniform boze bagamba mbuza amagye
era nga bakyewera bagambye nti eno wiiki okuggwako bonna buli yalabikira mu katambi awo woolaba mu bifaananyi kyolaba nkuteeredde awo bagenda kubanga bamaze dda okubakwata nti kubanga bayikiriza okuleeta obujoozi mu ggwanga Uganda nga tewali n'omu abagambako mbu ate bamala nga bateekako okugenda okutattana eggwanga lya Uganda eyo munnange mu nsi z'abazungu nga balaga nga Uganda weeri embi nga biki ng'ate bo be baginyoomoola ne bakoleramu byonna bye baagala. Ngenda kubanga mbalekerako wano obutambi obw'enjawulo era nze baswitaati munzikirize mbasibulire wano Omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Swiggy News Extra. Bye bye. Mwenna eno wiiki teggwako nga mwenna tetunnaba kukumba kubamalawo. Tugenda kubakwata tubatwale mu mbuga z'amateeka babavunaane okufuna amagye okugenda kukola training y'amagye. Omala emyezi 9 waliwo ebizibu ebibaawo mu ggwanga ne bataba paasinga n'omala emwaka gumu n'emyezi emeka nga tunoonya tulabe ekinyusa ekirimu. Mweyogamba byakuzanyiramu ebyo jja n'otambula bwoti n'ovimba bino si bya ndongo. Amagye si ndongo ate obukulembeze si bukulembeze nti ojja kubeera awo ojje mu ndongo yo oyo oluvimbo lwe wayina mu ndongo mwana si lwe luliwo kati. Njagala kukulabula ne sekulabula yenna nti kasookanga lubanga lwa mmindi bukedde. Enough is enough. Ezo embwa tulina okuzikwata zonna paka kuwulira bubi. Buli mbwa yonna eyalabiddwako mu kamera mugisike. Buli mbwa yonna erabiddwako mu kamera mugisike. Buli mbwa yonna erabiddwako mu kamera mugisike. Kingi Saha kati njala kulabula kana akanyuka enjaga. Kingi Saha osula nakawuka enjaga onywa nnyingi toyina magezi obulamu bwo bwonna totegeera. Gavumenti byekoledde ne byolinyiddeko amadaala gonna First Family weekutuusizza wooli awo saagala kuddamu kuwulira ng'omanyira First Family. Kana akasajja akasirira amannya akaliko amayirungi enjaga Kingi Saha njagala kulabula olwaleero ku live bagikutuuseeko yo kataginge mwawo mukataginge njagala kubabuulira bino tugenda kubakwata paka kuwulira bubi mulekerawo okuzanyira ku gavumenti. Haya kati kino njagala kukibabuulira disciplinary tujja kuba disciplininga tujja kulaba nga mutereera okudda mu line tujja kulaba nga obulamu bwammwe mukyana kwoza sabbuuni mu mutwe mwabeeyita abannupu. Evolutionary sibo bagitandika bwe bati ate njagala kukulabula Kyagulanyi oze okola nga Katemba ne tukusiriikirira bano abaana bakusiriikiridde Kampala bakuwadde bbeetu. Njagala kukubuulira nti nja kukusabula Kyagulanyi ojja kusabulwa. Nja kukusanga lumu mu kkubo nkusabule nga nkugalamizza bulungi nnyo nti galamira gy'okwatayo segibala. Bino si bya muzannyo ekikwatagana n'okuzannyira ku gavumenti wagyevudde na wagyeraga. Bino si bya muzannyo ate tuddawo maama awunya taata nti kozi yasuze nani. No, enough is enough. President Museveni yagenda mu nsiko n'atuzimbira pillars ze muliko eddembe ly'abawadde lino limumuvumirako eddembe ly'abawadde limukolerako byonna ebyekisiru byonna bye musanze. Njagala kukubuulira ne sekulabula yonna nti obwo bw'oyita bu Edi Mutwe ngenda kutandika okubusalako nga mbusalako buli kamu nkuba mboko ne Bayibuli egamba suula omuggo oyonoona omwana muze mukola Katemba yenna ow'ekisiru mwonoonye buli kimu mwagala okwonoona gavumenti mulowooza nti tetujja kubattira ku liiso nga muzannyira ku gavumenti eno. Pulezidenti Museveni yagenda mu Kisaka n'atuwonya bamusibirwa mu bbo bali abattanga abantu abaatugumbulanga abantu. Kineewuunyisa mugenda ne muvuma Pulezidenti Museveni obugagga bwonna bwe muyina mu bujje ku Pulezidenti Museveni. Bobi Wine ani akusinga obugagga muwozi baakuwanga ssente ojje otereze oyogerere Uganda ebirungi. Essaawa eno muvaayo mwonoona gavumenti baakuwanga ssente onoolya ssente z'omuwi w'omusolo. Essaawa eno mugamba Museveni mubi era muli mu kusaka gwe mwana gwali awo ayina amagezi andaba. Bano abasajja balidde ssente zaabwe famire zaabwe ziri bweru baziddusizza mu ggwanga baagalamu abasiru abavubuka abatalina magezi mujje babakuba embooko. Kaakati abaana babalinze gye n'omukozi ayina ejje lino libayita komando komando ekuba bali abaana tebajja na mundu
bajja kubakuba na mukono bali bakomando bakuba tebagenda kubakubya muntu. President Museveni ayina eggye libayita komando. Mwe tozannyira waawo njagala kukulabula Kyagulanyi wano we tugenda mu kalulu okoze byonna nonsesi yenna n'omumalawo naye njagala kukubuulira leero kana akalulu ke tugendamu we have no nonsense. Muzze ne mwonoona gavumenti, muzze ne muvuma President Museveni, muzze ne mutwonoona mu nsi z'ebweru, naye kana akalulu ke tugendamu enough is enough.